olwokuba mu ssabo baba wanga amayirizi kati mwagala ne mubwe mujja mu kyakisebo tuba at least omulokole yagala omuwe akantu at least kwata ne bworonda akayinja wali n'okawanda kango muloko genda kanu mukama kwedo akiriza mulo asobola okusuma obukadde butanda nji wako otufuta twaje amafuta waliwo ebintu nze nganze Robert bekiakiriza amafuta tewakuyiwako amafuta nze amafuta gavaawa nze amafuta ago gavaawa temukuwa ku bantu abantu nano ne mu supermarket abamu balina obucupa butini bwe butyo kati aga amafuta ge bawa abantu nze ngenda nengagulayo nengafumbisa emmere gwe bw'osoma ekyawandiikibwa n'ogamba Katonda mumanyi ali ludda mu nsoma Bayibuli Katonda tali mu Bayibuli kino twabagamba nabagamba nti ebigambo ebingi nja kukyayibwa bangi naye njagala abatono bagende nange kubanga omwana soda bw'oba oyagala kubeera n'ekyaki erimu omulamu abantu nga balina amaaso balaba balina amatu bawulira kkiriza obeere n'abantu abatono kubanga abantu abangi baagala kuwulira njiri yagaggawala yakufuna ssente olwana Yesu yalina 12 gwani abeera n'ekizimbe ky'abantu abo bonna kakati bw'onooba oyagala kyaki ejjudde abantu erimu emitwalo n'emitwalo gy'abantu ojja kulagula bya bulimba ojja kukola ebintu ebya sitaani bya yes ogenda osobola obbabeezaawo ng'obalagula ebyobulimba benzi naye ng'obagamba ebigambo ebirungi bye baagala kuwulira kakati abantu bwe basanyukira bye baagala okuwulira gwe naawe tosobola kuwulira njiri eri ku busingi bw'obwakabaka bwa Katonda kubanga ekyokulabirako Yokaana yali abateza abantu mu mugga abantu bajja bange n'abagamba nti abaana b'emisota ani abalabudde okudduka obusungu bwa Katonda mwe abaana ab'emisota kati bw'ogenda okibagamba bumulembe guno osigazaawo n'omu ng'omuyite mwana w'omusota era bajja kubeera n'entono bagatwise mwana w'omusota nze lumu nali ku Namayibere nali mbuulira enjiri nali ngibuulira mu bakazi ab'emmere naye nga n'abalokole baalimu ng'omwana ajja kuweereza emmere ne bagifumba nga talidde azze talidde alese akaana waka n'atambuza essuwaani ekyenkya n'akitunda n'akimalawo talidde n'ekyemisana n'akitunda n'akimalawo nga talidde ng'amukozesa mulokole nenyumya nengamba bannange lwaki mugamba nti okusoma Bayibuli ye mulokole mumanyi obulokole gwe kenyira ogambye oli mulokole omwana atambuza emmere n'atuuka akawungeezi n'omuwa emmere esigadde mu ntamu buli bw'abakozi bwe balidde bakasoma ne baleka bw'omuwadde bwali leftovers kati obulokole bwe buli luddawa gwe okusiba amagomasi n'ogenda mu kyaki ne bakusaba ensigo n'ogiwaayo bwe muyita obulokole waliwo omulokole omu yali musumba yita musumba ne mukana agamba gwe musumba abantu bakoona eyo si enjiri ogwasooka nampita apooso ogwokubiri nampita nabbi lwakuba yalaba bye nali mbuulira byanjawulo nnyo okusinga ebibye nga ye bwagenda mu kyaki agenda kulya mugenda kulya bulungi ogenda kutunda ensuju zo zimazeewo ogenda kutunda enyanjo zimazeewo kati enjiri eriwo omulembe guno yakutunda nsuju yakutunda botiki eggweewo yakutunda mazzi yakulinnya nnyonyi eyo enjiri nfu abantu bajja kutunda ebintu mu maduuka biggwemu naye nga bagenda mugeyeena kubanga n'abasamize batunda n'abalogo batunda nga n'amayirizaabasamize bebasinga ate bebasinga n'okubeera obulungi ne tugamba nti obulokole obw'omulokole obwokubi bubeera bwanjawulo okusingako obulamu bwakuliddemu obwa mamawo ne taata bamukulizaamu kubanga obulamu buli bwe twakuliramu ojja kukula ogenda okutegeera mu nsi osange waliwo bwe bayita luno bwebanaaba ekyogero gamba nti omwana balina kumunaaza ekyogero alyoka afuna omukisa abaayi ye omwoyo omutukuvu ali mu kyogero adamu yasaba mukama Katonda n'agamba nga nkoye kubeera mu kizikiza ng'afudde emirundi Katonda ng'asindika ekigambo kye kiza kimuzzaamu obulamu kati Katonda n'alyoka agamba Adamu nti kakati kankuterewo ekyaka kyake mu bbanga kyake ng'emisana Katonda n'otuukanga ekiro oddeyo nga Katonda ekyali kigenderwa kye yali tannaba kujja Adamu mu kibonerezo kubanga ekibonerezo ekyo kivaamu yamuwa ennaku 15 mu 5 enaku 15 mu 5 Adamu we yakaaba nnyo ng'alajjana ng'agamba Katonda amuzeeyo mu lusuku kubanga nabagamba stories zino nti Adamu mu lusuku wokka we baali ekitangaala Katonda bw'amala goba Adamu n'ateekayo kerubi ng'atandika okukuuma olusuku ng'olusuku luli ekitangaala Adamu ng'ayagala kudda mu lusuku Katonda n'akola naye endagaano n'agamba Adamu nkoze naawe endagaano enaku 15 mu 5 bwe giri ggwawo nange nja kujja bankube
nfe nange ngende mu kizikiza nga gwe bw'osula mu kizikiza eri mu mpuku. Export TV to the world. Emikwano gyange mwebale nnyo mwebale okubanga mukyatulaba Export TV tukomyewo mu episode ey'okubiri kuwatya omulokole wayinza owangalira mu dduniya eno mu bulokole bwe nga tafunye kusosoomezebwa. Ekitundu ekisooka mwakiraba kakino kye kitundu ekyokubiri kyenzijukira mbetwala mu kitundu ekisooka nze nayigamu obugumiikiriza nenjigamu n'ekirala eky'omwoyo omutukuvu nenjigamu n'ekirala nti olina okuba n'amaaso n'amatu ag'omwoyo. So tukomyewo nate ne mukulu Robert ono atwongereyo naye nga tannatandika kankusabe gwe wenna alina omukolo ng'ayagala bakubira ebifaananyi ebirungi oyagala vidiyo ennungi tukubireko ffe bennyini ku noti 770 944266 namba ya expo eyo oba tulina butoola n'ensonga endala nnyingi z'oba oyagala otugamba ojja kuba oyogerako naffe direct butereevu abaagala okuwabula n'abaagala otuyambako mu nsonga ezimu ng'okugula kamera n'ebirala bingi eyo ennamba gikozese ekubeere kumpi nga busungu. Tuli ku Ubuntu Hotel Lugala Masanafu ng'oyambuka mu kibuga Kasubi ku mukono gwo ogwa kkono bw'oba ova Kasubi ku mukono gwo ebeera ku gwa ddyo Hotel Namunyo erina ebyokulya n'ebyokunywa massage sauna eri ku kkubo kwennyini security ennungi balina executive halls balina conference halls ne compound so mabaga otegeka obubaga obutali bwa nsonga emu abasoga bakoba obutali bwa nsambo ndala musobola okwidda wano baba bakola ku bulungi so mbakubire ku enamba daibwe damasimu dibaba wansi nzo omwana soda aba agemye ndine Daniel agemye kamera sebo usoko ombulize kuba tulaba mbalamusiza mu linnya lya mukama waffe mukama Katonda ali waggulu nnyo ekitiibwa n'ettendo bimuddire. Yenze tusingwire Mirembe Robert tukomyewo nate mu kitundu kyaffe ekyokubiri nti obulamu bw'omulokole obulamu bw'okubiri mu bulamu obwokubiri essimu yange 0756 55 09 66 nze ekyandeeta wano najja baweereza siina kigendererwa kirala era nkola mulimu gwange Katonda gweyampa era omulimu guno gwenkola nja kubagamba nti bagunkakamu nali sigwagala kubanga namala ebbanga ddene nga nekwesa batandika ne video zange nga nguganyi nga amala n'ogwagala oba okyali namala ningwagala kubanga mukama wange namala nengonda namala nemugondera mbadde manyo kyali kubukake nti sebo tulabyeko sitogende bwatukubirako ekifaananyi mu kusooka n'otulaga omulokole walina otambula nze gundi yange n'abatulaba we yali nti omwoyo omutukuvu oyo mba mufunye biki byennyinza okukola n'awangala nange n'atambula nange era nensobola okuba nga mpuliziganya naye bulungi okunyamba okwawula ekirungi n'ekibi. Akati obulamu bwetwogerako nti obulamu bw'omulokole obwokubiri ekisooka busanga challenges omwana nga azaaliddwa asanga challenges ebweru zadibadde tamanyi ng'okufuuyibwa empewo kubanga mu lubuto ebadde temufuuwa ng'okulaba ebintu byabadde talaba mu lubuto ebyo challenges omulokole bw'amala kulokoka azisanga ate zeeyongeramu ne tugamba nti taata bataata kubanga tusanga batata tubasanga bukulu nga sibe batuzaala nga bajja kutwadapitinga nga netusanga nga tata agenze kulera ayina ebigendererwa bye birala nga tata yakola home bagita home bakumira abaana nga amakago yagakola nga yebigendererwa bye nga yakola yagamba kanteeke wano bwe banaleeta obuyambi abaana bange bajja kusomera London abaana bange nja kubazimbirako zimansoni nja kubazimbirako zikalina nga byebigendererwa bye teyazimba makago kuyamba baana bano ayina ebigendererwa bye birala kati ye mwana ono bwazaalibwa daba bwajja n'atomera amakago daba bwakozimba twagambye nti tulina bataata abagenda kutulera nga tumaze kuzaalibwa nga waliwo taata omu ayina we yagenda n'asanga babuulira ekigambo naye n'asoma ennyiriri mu bayibuli naye n'apiikinga ekyo n'agenda nakyo naye n'akola church n'atambulira ku ebyo bye yafuna kati omuntu oyo tajja kuwa mwana ono akula emmere mugasa ajja kumuwa kusinziira ku ndowooza ze kyayagala so si Katonda kyayagala kubanga bwe tujja mu bulokole kye tusooka okukola nga tumaze kuzaalibwa tugamba obulamu obwasooka bulina kufa wali mubbi obubbi lekeeyo walina amalala lekeeyo ebintu byonna ebibi nga bwe mubimanyi nkwegayire tojja nabyo mu bulamu obwokubiri kubanga bw'onojja nabyo mu bulamu obwokubiri ekizikiza tekikolagana na kitangaala bw'onooba ozze n'ekizikiza tojja kubeera mu kitangaala gwe banno bajja kubeera mu kizikiza banno bajja kubeera mu kitangaala gwe osigale mu kizikiza kubanga teweegizibwa bulungi tewategeera olina amalala
kubanga lwe wasoma Bible nawe n'ogamba Katonda omutegeera gwe bw'osoma ekyawandiikibwa n'ogamba Katonda mumanyi ali ludda mu nsoma Bible Katonda tali mu Bible kino twabagamba nabagamba nti ebigambo ebingi nja kukyayibwa bangi naye njagala abatono bagende nange kubanga omwana soda bw'oba oyagala kubeera n'ekyaki erimu omulamu abantu nga balina amaaso balaba balina amatu bawulira kiriza obeere n'abantu abatono kubanga abantu abangi baagala kuwulira njiri yagaggawala yakufuna ssente olwana Yesu alina 12 gwani abeera n'ekizimbe ky'abantu abo bonna kakati bw'onooba oyagala kyaki ejjudde abantu erimu emitwalo n'emitwalo gy'abantu ojja kulagula bya bulimba ojja kukola ebintu ebya sitaani yes ogenda osobola obbabeezaawo ng'obalagula ebyobulimba benzi naye ng'obagamba ebigambo ebirungi bye baagala kuwulira kakati abantu buli bwe basanyukira bye baagala okuwulira gwe naawe tosobola kuwulira njiri eri ku busingi bw'obwakabaka bwa Katonda kubanga ekyokulabirako Yokaana yali abateza abantu mu mugga abantu bajja bange nabagamba nti abaana b'emisota ani abalabudde okudduka obusungu bwa Katonda mwe abaana ab'emisota kati bw'ogenda okibagamba bumulembe guno osigazaawo n'omu ng'omuyite mwana w'omusota era bajja kubeera n'entondo bagatwise mwana w'omusota nze lumu nali ku Namayibere nali mbuulira enjiri nali ngibuulira mu bakazi ab'emmere naye nga n'abalokole baalimu ng'omwana ajja kuweereza emmere ne bagifumba nga talidde azze talidde alese akaana waka n'atambuza essuwaani ekyenkya n'akitunda n'akimalawo talidde n'ekyemisana n'akitunda n'akimalawo nga talidde ng'amukozesa mulokole nenyumya nengamba bannange mulwaki mugamba nti okusoma Bible ye mulokole mumanyi obulokole gwe kenyira ogambye oli mulokole omwana atambuza emmere n'atuuka akawungeezi n'omuwa emmere esigadde mu ntamu buli bw'abakozi bwe balidde bakasoma ne baleka obw'omuwadde bwali leftovers kati obulokole bwo buli luddawa gwe okusiba amagomasi n'ogenda mu kyaki ne bakusaba ensigo n'ogiwaayo bwe muyita obulokole waliwo omulokole omu yali musumba yayita musumba ne mukana agamba gwe musumba abantu bakoona eyo si yenjiri ogwasooka nampita apooso ogwokubiri nampita nabbi bwakuba yalaba bye nali mbuulira byanjawulo nnyo okusinga ebibye nga ye bwagenda mu kyaki agenda kulya mugenda kulya bulungi ogenda kutunda ensuju zo zimazeewo ogenda kutunda ennyanjo zimazeewo kati engiri eriwo omulembe guno yakutunda nsuju yakutunda botiki eggweewo yakutunda mazzi yakulinnya nnyonyi eyo enjiri nfu abantu bajja kutunda ebintu mu maduuka biggwemu naye nga bagenda mugeyeena kubanga n'abasamize batunda n'abalogo batunda nga n'abasamize bebasinga ate bebasinga n'okubeera obulungi ne tugamba nti obulokole obw'omulokole obwokubi bubeera bwanjawulo okusingako obulamu bwakuliddemu obwa mamawo ne taata bamukulizaamu kubanga obulamu buli bwe twakuliramu ojja kukula ogenda okutegeera mu nsi osange waliwo bwe bayita luno banaaba ekyogero gamba nti omwana balina kumunaaza ekyogero alyoka afuna omukisa abaayi ye omwoyo omutukuvu ali mu kyogero yakola ebintu ebyo omwoyo omutukuvu ali mu kyogero kubanga ojja kusanga nga omwana bakukuziza obulamu obwasooka bwe bakukuza abaana bwe balwala nga balina kuyita omusami omusaayi ne mutambulira mu bulamu obwo kati bwe tumala okutuuka mu bulamu obwokubiri sometimes ebintu ebyo bitugoberera n'osanga ng'oli amaze emyaka 10 mu bulokole ng'ebintu ebyo yakulosinga nabyo ye tiyabirekayo akaguguko kakuli ku mugongo ak'obusamize ak'obulogo wajja nako mu bulamu obwokubiri kubanga ani anaakuggyako akagugu ako taliiyo gw'okyayagala enjiri ey'ekyamagero naye osize nnyo naye tovuddeeyo kubanga nze mbabuulira enjiri nga nina ebyokulabirako taata wange ankansoli nga nagamba kikole buli nabagamba kondowooza nja kiddamu nti nze bwe nali nga ndi mu bulokole ntambulira mu bulokole ng'emirimu gya Katonda sigiteeka mu ssente Katonda yansindikira abazungu baali babiri ne bambuuza lwaki emirimu gya Katonda togissaamu ssente kogwe konze nti ebintu bya Katonda birimu ekitulinseemu ssente teyanyega kubanga mwami Soda nja kugamba waliwo abantu bangi ne bagamba nti Katonda tayogera mulundi gumu nange ekyo nja bagamba kifu bagamba eddoboozi lya Katonda lyogera gumu nelikuleka nga mu kifo kimu nga mu budde bwe bumu nga mu dakiika ze zimu
nange kankubuuze singa gwe otuma omwana wo n'omugamba genda ondeetera ekikopo ky'amazzi kiri n'asigala atudde omugambe genda ondeetera ekikopo ky'amazzi kiri n'asigala atudde ng'akulaba ategedde bulungi sigamba tawulidde ogwokubiri tojjayo kibooko nkagamba gumu ogwokubiri ninnya kalima kati ebintu bino byabagezi bokka bw'oba toli mugezi ebintu bino biveemu tomanyi katonda bw'ayogera katonda okujja n'agamba situka ogenda ejjindi n'oganda lwaki olinda omulundi ogwokusatu kubanga bw'oba oli mu designment ng'oyawula eddoozi ya katonda n'erya sitaani lwaki olinda omulundi gwokusatu ye katonda aliawo talina balala baanaatuma agambye emmere erimu obutotogirya n'ogaana era akuddira ogwokubira emmere erimu obutotogirya akuddira ogwokusatu emmere erimu obutotogirya akulabudde agambye emmere erimu obutotogirya gwe kiki ekikuwaliriza genda kulya emmere eyo naye ebyo katonda abirabula ebyo abirabula kyali kikubaddeko abirabula nze nkubulya abirabula katonda ate alabulira mu bimu bya 10 towa kimu kya 10 ogenda funa obuzibu kubanga okuwabulira mu bimu bya 10 kubanga abantu bye bakwata bye bibayamba nagamba ekintu eky'ebimu bya 10 mu bayibuli yonna abantu bajjamu ekyo nti omwoyo omutukuvu yakulungamye ekyokulabirako nti omwoyo omutukuvu yaani ye omwoyo omutukuvu abatiza mubiri abatiza mwoyo okumanya omwoyo omutukuvu abatiza mwoyo bw'obanga mwana gw'essooda erinnya lyo gw'essooda ekyokulabirako tujja kuwa ekyokulabirako nti omuntu ono singa abeerayo ye Steven n'amala afa saawa eyo bagamba nti omulambo gwa Steven okyukirawo bakuwa erinnya eriri generous mulambo tufuna erinnya eryawamu kubanga nti tunoonya Steven ali luddawa bwe baba bamuggyemu Steven eriiso balisuula Masaka poliisi wenogabira eriiso lya Steven tulisanze Masaka omukono gwa Steven tugusanze Lwero akagere ka Steven tukasanze Mbarara nene twebuuza Steven ye alazeewa kino kikuwa mbulamu mu buntu kukuwa amagezi ag'omwoyo kumanya nti Steven tabe tugubeera mukono tigubeera mutwe teribeera liiso Steven abeerawo mu spiritually era Steven amala n'abula spiritually he's just disappeared spiritually avaawo n'agenda talinda nti mufumbye ekyeggulu ye yeetegulawo n'agenda oba mufumbye emmere oba mugenda kujjula muli ku meeza muyinza okulaba omubiri guno ogukandi gugwere Steven adisappearings wansi n'atema kati ne bagamba nti omubiri gwe yensonga tulina kwetegerera gwe bw'oba obigaana nti ojja otegere nti omuntu obwafa buli muntu yenna afa bamwebasa atunula waggulu era bamuteekateeka bulungi nnyo bagamba tosuula eno omukono olage nti ngende emu olage nti ngende nedda si bigere ku biteeka eno tibakulabagoogwaja bakukuba kyogamba akabadi bulijjo kali awo okutunuza ggulu bakulage nti ogenda mu ggulu emikono gino no bagye bajjangalame nga jagali baleeta ennyondo ne bagukuba olina okuba bwotyo straight straight otegeeza mukama wange enzijja nejjajja beni ggulu nejjajja beni ggulu yalamusamiza bagenda mutunule bwatyo straight ate otunule bwatyo katonda ayagala kulaga face si mugongo gwo eri emabega tategeerayo ategeera face ye kubanga face gye yakuwa asuubira nti face gye yakuwa ogikozesa bulungi olaba ekibi n'otakikola olira kekabadde akali awo kokka kekabadde akali awo kobaani koba obaddaani bakwebasa straight emikono bwegigaana bagikoona oggulu bwekutunule bakukoona togende totagala ate bano abakola bati mukamunda nsimanyi mwana ndaani bati kakati abakola bano mwana ndaani abantu bano babatwala mu kuzikirira babatwala mu kuzikira kalimbo eno gye bajja bakola kyabwerere kubanga katonda kyayagala teyagala mu birala omwoyo gwo gwayagalamu katonda kyeyakuteekamu abaana abo katonda kyeyakuteekamu bakutukuza bano yes bakutukuza babasiraamu bye bakola bituufu kasasiro yenna nabagamba lunakola system ne bagamba abasiraamu bye bakola bituufu 100% neesiga mazima kati nja kukidda kubanga byonna byamu nti bye bagamba Allah kituufu yasinzibwa ensi yonna gyesaana okusinzibwa kituufu 100% naye si mazima nze lumu bwe nalina akalokoka katonda yandambuza eggulu yonna nendambula abasiraamu saasangayo n'oku walambulako naye ku ggulu katonda yandambuza abasiraamu tebaliiyo ompadde sitole y'eggulu gwe mu aposo nze sijja kuwa sitole y'eggulu nze ngamba katonda kiyandaze nti abasiraamu tebaliiyo mu ggulu eriyo baani
muggulu abaliyo twagambye tugenda kunyonyola nti omulokole yaani yazaliddwa eyo nayo ugamba sikuwa balokole bwe nagamba sikuwa balokole kazooke ekigendo ko mulokole yaani omulokole si ono ayambala bulungi n'agenda mu kyaki omulokole yoyo atya Katonda asinza Katonda mwoyo ne mu mazima oyo ye mulokole kubanga omulokole kitegeeza omulokole kigambo kya Luganda naye kati omuzungu naye amuyita mulokole born again omutola amuyita bwatyo omugisu amuyita bwatyo duno lulimi lwatuweebwa bwebwe omulokole kitegeeza nti ogwe wali mu buzibu wali osobeddwa wali toyina gy'olaga niwajja omuntu n'akusanga toyina gy'olaga osobeddwa ng'empologoma zikwetoolodde kukulya oba n'omukono zikutadde mu kamwa n'akusika n'akugjayo ye mulokozi eyakulokola ye mulokozi yensonga lwaki oyitibwa mulokozi agoberera Yesu yekka ye mulokozi ye mulokole naye bw'oba olina ekirala kyokola kubanga Yesu yagamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi bw'aba yaweebwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi kati gw'onooyitawo okuyingira eggulu toyina wogenda okuyita waliwo ebintu ebyakyama nga byakyama luli n'abajjawo ne basanga byakyama ekyokulabirako mmwe lwaki abazungu babaloga ne bakugamba nti ekiro 6 bubeera ku makya bubeera ku makya ani yatonda ekiro Katonda yatonda ekiro kati ekiro 6 ani aggula office Kampala office ya gavumenti gye tusanga bagigudde 6 gw'ekiro era n'ogigula bakuyita mulogo waliwo ebintu ebimu nga bannaffe batuloga era bebaaliga n'amadini gammwe ago kirowooza oba bakubyemu wali eri neno bakuwuliriza yesi kino nkyogera lunye kubanga nze waliwo byendaba waliwo byendaba bitali ne mu Bayibuli waliwo nze nakaaba ningamba mukama nandaga ebintu ebitali ne mu Bayibuli kakati n'osanga omusumba 6 gw'ekiro n'agamba abagoberezi mukube enduulu mu budde bukedde kitegeeza tetunalokoka era n'omwaka sebe guba guyingira ku 6 musabere omwaka guyingira kukusangaera ne mutala abashaka kiba kitegeeza Kayanja tanalokoka Kakande tanalokoka Bugembe tanalokoka tanalokoka bonna balokole tetunalokoka gwe bikola 6 toyaniriza omwaka andi kakati ekitangaala nze kyanjakira fesewo 6 mu eddazi pya libali ekitangaala kyanjakira kakati nkuwe olunaku lumu lutegeeza olunaku lwa sitaani Saturday yano wandika olunaku lw'omukaaga lutegeeza ebintu byammwe byonna bivaako mungassa muddira ebigambo kale tugende olunaku lwa Sunday lunaku lwanju kati abantu bano batusinzisa ebintu tugende ku lunaku lwa Monday lunaku lwa mwezi ffe mu Luganda tuyita kazooba kati ebyo bintu abazungu walumbe bannaku bano abannaffe batusinzisa ebintu mukasa lwakuba omwana soda ffe nga ffe bwe tusoma Bayibuli nitugamba tumazeeyo bw'oba osomye Bayibuli n'osanga Musa bye yakolanga Eriya bye yakolanga noonya Katonda kubanga Katonda agamba munoonye nga bwekyayinza okulabika Katonda tugenda munoonyeza mu Bayibuli mwali kati gwolooza ogenda vaawo nga lutubulidde lunaku lutandika ddi tukkirize olowooza ngenda kuva olunaku lutandika ng'ekitangaala kivudde olunaku lutandika kubanga bagamba nti olunaku luno lwasabibwa Adamu Katonda bwe yatonda ensi nabagamba nti olusuku Edeni lwokka mwe mwali ekitangaala lwe lwaliwo ekitangaala ensi yonna yali yakizikiza kakati Adamu bw'amala okwonoona ne bamugoba mu lusuku Edeni ne bamusindika eri mu mpuku wansi awali ekizikiza Adamu yakaaba n'akuba omutwe ku lwazi n'afa nabagamba nti Adamu teyafa mulundi gumu abalokole abakyaliyo mbagamba balimba Adamu teyeenenya Adamu yeenenya n'okusinga gwe mulokole aliwo 1000 Adamu yeenenya n'emirundi egisuka mu 8 Adamu yafa emirundi egisuka mu 2 bali wamu bonna bafa nga bafuira Adamu yali wamu ne Kaawa bali wamu bafuira Adamu yasaba Mukama Katonda yagamba nkoye ekizikiza Katonda n'agamba Katonda uliriza naawe ogenda kutugasa Katonda n'agamba Adamu n'agamba kati nkuyambi kankuterewo ekyaka mu bbanga kyakenge emisana essaawa 12 nga kyaka kati bwe bunaatuukanga ekiro nkomyewo ekizikiza Bayibuli ogisoma bulungi sebo mukulu Robert Bayibuli ngisoma bulungi
Adamu yatondebwa ku lunaku lwa 7 naye baba basoma obutonzi Katonda yatonda n'agamba lube emisana lube ekiro nga tanaba natonda Adamu kitegeeza emisana n'ekiro yabitonda before Adamu abawandiika Bayibuli bano njagala bategeeze nti waliwo ebyama ebyasigala nabagamba nti Abayudaaya tebaata mulundi gumu ebyama byonna okumanyibwa njagala kubawa n'ekyokulabirako statement ya Yesu gyeyakola njagala mugitegeeze Yesu yagamba nti tiwaliwo kintu kyonna ekyakolebwa mu kizikiza kyebataliraba mu kitangaala n'agamba nti buli kintu kyonna ekyakwekebwa kijja kwekulwa yali ayogerako bino byenjogera nti biri kwekulwa nti abaana b'abantu bali bimanya kati buno obutonzi obuli mu lubereberye lutandikirako nti Katonda n'agamba wabe ekitangala wabe ekizikiza kitegeeza babukontana n'obumu kati buno wabeewo kitangala wabeewo ekizikiza bwenjogerako nti Adamu bwe yasaba ennyo before the creation of Adam according to the Bible ati before njukira Bayibuli bano bagiwandiika nga n'ensi emaze kubeerayo emabega n'emyaka mingi emaze kubeerayo bawandiika stories zaaliyo emabega jukira tebaddayo emabega ku Adamu nagambye Adamu yasaba Mukama Katonda n'agamba nga nkoye kubeera mu kizikiza ng'afudde emirundi Katonda ng'asindika ekigambo kye kiza kimuzaamu obulamu kati Katonda n'alyoka agamba Adamu nti kakati kankuterewo ekyaka kyake mu bbanga kyake ng'emisana Katonda otuukanga ekiro oddeyo nga Katonda ekyali kigenderwa kye yali tannaba kujja Adamu mu kibonerezo kubanga ekibonerezo ekyo kivaamu yamuwa ennaku 15 mu 5 enaku 15 mu 5 Adamu we yakaba nnyo ng'alajjana ng'agamba Katonda amuzeeyo mu lusuku kubanga nabagamba stories zino nti Adamu mu lusuku wokka we baali ekitangaala Katonda bw'amala gobayo Adamu n'ateekayo kerubi ng'atandika okukuuma olusuku ng'olusuku luli ekitangaala Adamu ng'ayagala kudda mu lusuku Katonda n'akola naye endagaano n'agamba Adamu nkoze naawe endagaano enaku 15 mu 5 bwe giriggwawo nange nja kujja bankube nfe nange ngende mu kizikiza nga gwe bw'osula mu kizikiza eri mu mpuku nange nzuukire bwe ndimala okuzuukira ndikomyawo obulamu obutaggwaawo amaze kwambaza Adamu omubiri ogutafa kati awo watandikira olunaku enjuba eyakenga emisana omwezi gwakenga ekiro naye bwakuba bano abantu bwe bagenda mu byawandiko tebafaayo kubuuza Mwoyo Mutukuvu ebyama ebyaliyo emabega kati ebyama ebyaliyo emabega wano omuzungu najja n'agamba nti mukaaga ogw'ekiro olunaku lwaluyingidde naye ddala tubuuze ensi yonna tubuuze bakakeesa abaasoma tubuuze abantu bonna abali mu nsi yonna naye ddala tugende tukozese amagezi aga bulijjo naye ddala mukaaga gw'ekiro obudde babukedde abantu batte bukedde kubanga sitaani naye yeeteekawo yagala kwegulumirizaawo bya sitaani abalokole temuddayo kusiiba n'osiiba mu mukaaga gw'ekiro n'olya nti obudde bukedde olunaku luba lukyagenda lusigazayo essaawa 6 obudde okukya otegeera bulungi abalokole muzukuke waliyo ebyafaayo Abayudaaya bye bakweka bye taalaba ku mwendo ogw'ekyo ne bazukuka musuka musabe emambi esala nedda emambi eba tesala kakati abantu essaawa ey'omwenda muze ekyokulaba ekintu ekira mwana soda ffe nga nze kinkumidde mu bulokole nze kinkumidde mu bulokole kwe kugumiikiriza obulokole bwange mubaddemu entalo abalokole mulekerawo okwekaabya obuzigo bw'ekirogo obutaliiyo nze munange mbonaabona Bayibuli yagamba nti obwakabaka bwa Katonda babutwala kifuba buba bwakuwaguza sikuseeyeeya bw'oba oyagala kuseeyeeya genda wa sitaani akutume maama wo taata wo ne baganda bo basaddaake ogende olye ku bulamu bwo naawe omaliriza ogende mugenda abalokole tulina kulwana tuli bajaasi ebyaffe tubitwala kifuba ddembe byakulwanirira yensonga lwaki ffe tuli banjawulo ku basamize yensonga lwaki tuli banjawulo ku bamemba ba parliament bye bamanyi si byetumanyi otuukiriza olugero lw'omuganda nti wemmamba awaana yiye siwa nedda sikuwaana buwanyi yange mpaana bwakabaka bwa Katonda bwe tulimu ate wembangamba obwakabaka bwa Katonda n'abasamizi bwe bugenda basalira omusango n'abalogo ne bapulezidenti bandibadde bakomawo wano wansi amagezi nibagajja muffe naye nabo batunyooma kubanga byetulagula bya kisiru twagala sente nabo batutegeera bwolaba member parliament oze mulagula omulaga ngo kubyakusinzira enjala ekuluma enjala bwebenga ekuluma era olagula otunula mu nsawo y'omukulu kati nabo tebakyasobola kujja ebewansi temuswala
abantu bayinza okubavuganya ku kifo kimu abantu nga bataano buli ajja mu kanisa ojja kuyita ojja kugira n'omusabira n'omusimbako omukono lwaki bw'olabako omu agenda owangula abasigadde bajja kabwana lwaki tomugamba nti gwe bireke naye bonna owasimba emikono mukama katonda abagira gwe nabbi oli omu wano mu kkoona omanyi abakulu bano buli omu ajja lulwe nekisawo kye kya ssente oluyingira ojja kuyitamu noli mugamba ojja kuyitamu oli alese etterekedde naye nawulidde mbu waliwo nabbi wano gwe yagenze mu State House ne bamubuuza ani gwe wali olaguddeko n'ayitamu n'atuukiriza gamba sooka ogenda oleeta obubaka obwo naye omanyi ekisajja kino Museveni kisajja kigezi ng'okyalabe mukyasirikira kisajja kigezi wana kisajja kyo nze nedda omwana nakulabirawo omwana sikuwaana waliwo omuntu Katonda gwatonda n'omulaba tajja mu kyaki talinnyayo naye nga mugezi bwana kisajja kyo talinnyayo na mugezi naye kakati tubabuuza nti bw'oba oyagala kula oli mulokole noonyaako Katonda nga si pasita weewaawo okuŋŋaana kutuleetereza okumanya bye tutamanyi naye beerako n'omwoyo omutukuvu akuwabule wajyolaga mutemumala galya kubanga olina sente zo mu nsawo olina sente zo mu nsawo nti kubanga ogenda kulya musene iyo gyogenda okulya buuza mwoyo mutukuvu wano waliwo omukazi yawaliriza nali muganye mubijjulo nagenda nalya ekijjulo naye bweyalya ekijjulo munaye oba bamuwa nkoko naye bwe yakomawo waka yasesema entuumu y'ebiseseme kumpe yali ebweru ne mugamba kokyerabe mwagala nnyo okulya ku mikolo so omulokole enanga onaakula olina okuba omugumiikiriza omulokole enanga onaakula olina okuba omugumiikiriza ekinnuma kiri eki ffe endiga mutugamba tuba abagumiikiriza mu byonna bye tulina okukola mwe byammwe tebirinda abasumba emmotoka y'olwogyagadde akabbo kayitirawo ku sipooti nammwe lwaki temugumiikiriza anti kubanga obulokole bwa muntu omu kakati pasita ajja gumike kubanga bagamba nti Bayibuli egamba nti akabbo kagumiikirizeeko nayo kalimba akabbo ogumikiriza akabbo kandibadde kagumiikiriza naye baani abawaayo ebigendererwa byabo abawaayo bibeera biki abantu abasinga abawaayo tebalungamizibwa mwoyo mutukuvu balungamizibwa bigambo by'abantu waliwo omuntu olulina bagamba nti waliwo omuntu akuwa nga si gwamusabye najja mu maaso go n'agamba nze nkuwadde kusinziira ekibadde ku mutima gwange togaanako kakati omuntu ono bw'onoogaana sometimes ojja mumenya omutima baidawoli bwesala wakuwadde ojja mumenya omutima kubanga yakkiriza n'agamba ndeese emitwalo gyange 5 ngikuwadde gigende gikola omulimu gwa Mukama naye bw'ogaana sometimes kiyinza omumenya omutima naye kakati abantu abasinga bawaayo lwabuwaze olina abalina ente ye evaamu kakadde kati waliwo omusumba omu ali kansolingi yakakadde luddawe wano kubbiri kansolingi yakakadde kubbiri sides kwakakande katikati ekyo nkiruma omugagga naye takyasaba musajja yayimbi yazimba ekkanisa amaaso n'otenda obukulu bwa Katonda atandika eyo nagamba sikanisa eyo trap kati omuntu yenna ng'ayagala kusaba ng'agenda awolungi ayinza okuyita waawo eyo trap nawe baba basumba abalinamu he got money tasobola kusaba ndiga mwe muli bankuseeni muganda wange just mwe fitina kati kankubuuze omusajja atuuka genda n'akubya ebisumuluzo by'amayumba ebisumuluzo ebya Mansoni ebisumuluzo ebya Bangalo ebisumuluzo ebya Toyi zipeni nagamba nti bw'onoogula ekisumuluzo kya benzi mitwalo 2 ojja kugula benzi bameka baali baziguze naye ababigula naye bagula ebisumuluzo okakazi katakyabitunda omulembe gw'okubitunda babiyina babigula kubanga babiyina eri abagagga baninako benzi kakati buli ayina benzi yamala gula ekisumuluzo akakande naye bantu mwe bannaye mujja kunsaasira sibavumye naye muli bakina abagamba kiki ekyenyinza okwesa muli ndiga kale endiga gonzo kale bantu mwe muli ndiga ekituufu endiga gye batwala okuttanga buli mumpita endiga nyomba kati nganze Robert erokoka asaba Katonda omutuufu ontwala otya okunguza ekisumuluzo mbu bwe naagula ekisumuluzo ky'emitwalo 15 nja kugula mmotoka naye nange wadde nesiba mulokole ssebo kati ntuuseeza kusirwala kutuukaawo ndi musiru
kati ntuuka ntya bavumaganya abalokole mwe kuvumaganya ntuuka ntya genda gula ensuju ey'omukisa n'engigula emitwalo 5 ndi musiru ngula ntya omuceere ngula ntya omuceere gw'emitwalo 5 omuceere gwonna katonda gwe yatonda gwa mukisa ngula ntya soda n'amazzi gonna katonda ge yatonda ga mukisa ngula ntya soda ey'omukisa ate soda bulwadde bwere asebo kisaze mu linnya lya Yesu mulinnya sijja kisaza akoze gume sijja kisaza gume kakati mwe muleetereza n'abasajja ba katonda okukiyama olwokuba mu ssabo babawanga amayirizi kati mwagala ne mubwe mujja mu kyakisebo tuba at least omulokola yagala omuweeyo akantu at least kwate ne bwolonda akayinja wali n'okawanda kago muloko genda kanu mukama kwedo akkiriza bulo asobola n'okusoma obukadde butandaabu njiwaako otufuta waliwo ebintu nze nganze Robert bekiyakkiriza amafuta tewakuyiwako mafuta nze amafuta gavaawa nze amafuta ago gavaawa temutuwa ku bantu abatunano ne mu supermarket abamu balina obucupa butini bwe butyo kati ago amafuta ge bawa abantu nze ngenda nengagulayo nengafumbisa emmere nze gendya nze sikyalya butono walayisi era batusiga ku mutwe gw'obisiikisa mmere nze ngengwe akacupa akatini kali ku mitwalo 4 n'ekitundu era oyinza okukalira kenda ku 3 basiga mu mutwe nze nenzija nengafumbisa emmere alinga buto yennyini ate kati waki buto tokkirizira mu mafuta balokolemwe sitaani ne gwabakozesa mwe mwekolera ebintu ebyo omusajja muleke adibe n'amafuta g'enjala emulume agenda agafumbisa ate akate ndaba wano kananirandi oli ajja n'atandika okuba spray n'asimulayinge ndaba musumba baida oyo mwagala nnyo yange alina ekipakuli kye amaaso kati olaba okimanyi nti amaasira omuntu ekipakuli ky'amafuta naye n'asula enjala ate gwamalamu maasira nakunyumizaako sitore y'omusumba gwe nasanga kizinga abantu yabasiiga amafuta yabateeka mu mizimu emizimu gyatugwa bali ne bampita okujja bajjamu emizimu tokkirizira mu mafuta naye nga akacupa kamafuta yabaguza mitwalo 3 nze sikkiriza mu mafuta oli muwakanyi musi omulimu ati akati era tuyimala akayimba pulira amafuta gali wano asigengo amafuta twogera kugamu oyo mutukuvu naye ate nange kintabulira gali amafuta tuwulira mawulire gali tuwulira mawulire naye gano ogakwata mu bukwasi noweesinga ogagula mu supermarket so bwe tuba twagala kukula mu bulokole tumanye katonda yaani katonda si pasita newakubadde nze nkusabidde nze nkuyamba nekonnekitinga kwoyo kati ebisigadde agenda kukwata ku mukono okutuusa mu bwakabaka bwa katonda si nze ekyo sikisobola nze kuconnectinga buconnectingizi ku kigambo dictator gwe kuba nedda baba wakanyiza n'amafuta amafuta nga wakanya nti lwaki fe batusiiga nova mu chachi ng'omeremenyeza ngava okwesiga butto omwana asobola kankwene ekyamu bwe tugamba ku mafuta kitegeeza osobola n'okufumba bulungi ennyama yo yes na supu w'ennyama asobola okukola olaatiro gaba amasavu g'embizi n'amasavu g'embizi gasobola kakati kubanga gali gabaga masavu ga bibala gaba masavu gava mu miti oliva oil masavu mwegava kitegeeza n'amasavu g'endi gwatukuzibwa ddi okubanga gwe gulina otusiga ani yagutukuza tetubanga abasinziza omuti ogwo kifaanaganako n'ab'omusabo ab'omusabo obeera n'eddagala lyabwe n'akuwa genda okolebwa otigenda okolebwa nakino bwekifaanagana kyesa ne mumakanisa mulimu obusamize nga tetumanyi mulimu obusamize bungi nnyo kubanga wano we baakijja nti katonda yagamba katonda nti dawudi bamufukako amafuta dawudi amafuta ge bamufukako okubeera kabaka tegaali physical ate n'amafuta wadde ecupa yali physical katonda ye yalungamya nabbi muteya bulungi bwe tutunulira bannabbi b'ebiseera ebyo tebaali bakozi ba ssente bannabbi basulanga mu nsozi kati nabbi waawa gwogenda okutwala ab'omu Uganda bannabbi bavuga kakati bannabbi ba mu Uganda oli bwamwe katonda bwamulaga olusozi abamulaze ka bizinesi kaabanake we banaliira tirubeera lusozi lwa katonda lubeera lusozi lwe anko taata senga baana bekusobera London buli ajja ku lusozi ateekwa okutoola ssente naye tewatandika ng'otugamba nti kya katonda ekintu ekyo kyanyiza abantu tokiddamu banyiiga tokiddamu tondeetera buzibu enkategedde abantu banyiiga nga tumaliriza kuba eno topiki nene ate ennungi
abaana bange abo abakalokoka obulokole ne bubamenya kiki kyosembayo basibirira we tunatandika ekintu kino kyenjagala gamba nti abaana baffe bano abakalokoka obulokole ne bubamenya ne beegomba okudda mu masabo kubanga nze njogera bye nali mpulidde naye kati kubanga kati ffe abaana batusumbuwa bali ku kyeyo bava wano mubaggyeko sente zaabwe mubaggyeko ensigo nga mubasuubiza nti bajja kubeera bulungi naye bwe batuukayo emizimu ne gitandika bakuba kakati ne bafunamu endowooza nti singa nabeerayo omusamize kubanga yawaayo sente ze abamu ne mubagamba nti nze mpa sente nja kukusiibira pulize abasumba abakola ekintu mulekeraawo nze wano oggula omucuba lwaki ujuta omuusa kuba musumba Peter buli wandirangiridde okusiiba nga nkuwa sentebikola omwana yali e Dubai nanga nti musumba yaliwo ejjinja kasatu mwogedde nti namugamba nti kakati gwe tojja kusobola kusiiba nga bw'oli ku mulimu nze mpa omusaala gwo gwonna nze nja kukusiibira obucumba buli wamu nemukatonda olimu omucumba buli wamu kugamba nansiibira nga nze afuna empeera singa gwe ofuna empeera oli naakusiibira abooluganda gyaba bategeeza nti ekyokusiiba kikwatagana ku bulamu bwo wadde oli bizi otya kino kya bulamu bwo oli ojja muwa sente agenda akusiibire yagenda eyagalire mukazi we n'abaana gwosigale ng'emizimu gikukozesa so please abaana baffe abakalokoka njagala bbawo obubaka buno mbagamba nti Yesu alokolera awonya nti mweweeyo mujjemu emize gyonna gye mwakolanga temunalokoka abamu mwali bamalaaya abamu mwagendanga mubasamize mweweeyo emize egyo gyonna mugireke bwe mumala okugireka sinibagaana genda kukuŋŋaana nakuwuliriza basumba bammwe naye munoonye Katonda atalabika Katonda ayogera mugumiikirizeeko bino ebintu si bya misinde obwakabaka baffe abalokole si bwa wano ku nsi Yesu yagamba nti nze nabalonda mu nsi temuli bansi eno akanti kano njagala mukatwale nabalonda mu nsi mmwe temuli bansi eno kitegeeza obusika bwaffe abalokole tebuli wano ku nsi tunoonya kyakulya nga mufunidde ebyobugagga no ku nsi mwagala n'okufa ebyobugagga abamu abagula ebibanja wano ku nsi temugula wano ebibanja ku nsi tetuli ba wano ku nsi ye tugamba nagamba singa mubadde ba ku nsi ensi yandibaagadde please mugumiikirizeeko embeera gy'oli mu si yakutta ate ekyokubiri togenda bw'omala okulokoka togenda kubuuza ku maama akuwa amagezi maama akyali omusamizi taata akyali omusamizi senga akyali omusamizi alabye bingi okunsinga obukulu bukadde alabye eki alabye byabusamizi alabye abasamizi bangi nedda alabye abasamizi bangi amanyi n'okuloga kati nze nabagamba nti kyobalaba Yesu wali agamba nti omuntu yenna ayagala maama okusinga nze sitansaanidde ayagala taata oba muganda okusinga nze sitansaanidde naga nti buli omu ayetikka omusalaba gukululwe ajangobeere omulabe w'omuntu anaabeeranga wa mu nnyumba osanga akuloga ali sengaawo yakuloga oba maama wo mbe bali abaloga munnange bali basenga abaloga ne bamaama abaloga ne baganda bamwe abaloga nga wa mu nju nga maama kati kambawo ekyokulabirako yes maama we yakuzaala siganye kumuwa kitiibwa naye bw'abanga akozesa ebyobusamizi nga gwe walokoka ogenda mwebuuzaako ki kati nze nabagamba lwekyokulabirako maama wange yali tanafa nangamba nti mwana wange Robert nti gwe olowooza byabalokole byokka bikola njagala kuwa akadagala kano ogendekoko ne mugamba maama nze nalokoka ebyaddala sikozesa ddagala so abalokole abali eyo abakalokoka bw'oba ofunye ekizibu nga olinamu omutukuvu okukulungamya weebuuze ku musajja wa Katonda omutuufu so sikwebuuza ku maama waliwo maama by'oyinza okumwebuuzaako birala nnyo tebikwatagana ne bya mwoyo maama wo bw'oba ofunye sukaali mutwalire engoye mutwalire naye okumwebuuzaako ku ebikulu ebikwatagana n'obulamu bwo please kireke ndekera wadde anko wadde mugagga atya muleke please kubanga ojja kukona bijja kukuza emabega nga tumaliriza vidiyo ya leero neyongera okugumya abalokole abakyali bato abakubiddwa abaagala kudda emabega abaagala kudda please temugenda tulina Katonda omulamu munoonye Katonda nga bwakyayinza okulabika saba Mukama Katonda n'okugumiikiriza naddala goberera eddowoozi ekyokubiri mu malowoozi agajja gy'oli mulimu n'amalowoozi aga sitaani mu bantu abajja gy'oli mu birooto mulimu n'abantu ba sitaani waliwo kyembadde ndeseeyo luli nabagamba nti sitaani abasiiga endwadde nga mwebase nze Robert mbabulya kyenafunako nze sitaani yansigako senyiga nga nebase
Noka kumachanga akusi. Nenkera kumachanga afekera nga amusize sitani kubanga gwali musambo masuka agajudde enfufu gwali musambo kyali kiroto bintu bindi tukwatya mu kiroto gwali kyali kiroto sitani wajjo omukazi mu kiroto nga inaka anake kaina senyiga mungi nena genda kuva mu kiroto nga afekera senyiga nga muina waliwo abantu abamu bava mu biroto nga bayina sirimu yes amufuna kubanga abatega dangako ati sex jakoze n'omusambo ene ekiro nawe sex jakoze byabiulyanga byakusaaga nti owekisiraani ofunira akawuka mu si byakusaaga bintu gyebiri kansa bamufuna n'agamba naloota bulosi ekirwadde n'enkifuna n'agamba ndoose bulosi nga waliwo omuntu ankuba kati omukono tegukyakwata so barokole njagala mutegeere ensi y'omwoyo eri open abantu bafa mu mwoyo nga tumaliriza vidiyo y'olwaleero neeyongera okulabula barokole mwengera nnyo okwennyika naddala gwe akozesebwa ekisajja nekikozesa gwe omukazi omusajja akozesebwa ekikazi nga kikoma wenoonyereze wekoleko research okuviira ddala mu buto bwo byokyayina bikyakulemeddeko oyagala nnyo sente gwe buli akukwana gwogenda naye lwakuba tolina kyakulya please bwe kiba kyakulya leka katonda akuliise beera n'amagezi kubanga kati abalokole tulumbibwa nnyo abalokole mu bulwe ebyokulya so tusinze mukama katonda omutuufu ow'amazima so tumulemereeko sawa mukama uliza nnyo eddoboozi okusinga okuliza eddoboozi ly'omusumba uliza nnyo eddoboozi lya katonda siganyi waliwo abasumba abatuufu katonda beyasindika asobola okugamba ekintu n'okigenderako ate nekikukolera bulungi so naawe beera n'amaaso ag'omwoyo beera n'amatu ag'omwoyo ng'owulira oleme kubeera muzibe oleme kubeera kasiru mukama katonda abampeera omukisa mukama katonda abankuumire mukama katonda abanjagalire mukama katonda abawa ekisa mu linnya lya mukama waffe yesu nsigadde ndi tusingwire Mirembe Robert enamba yange y'essimu eri 0756 55 09 66 bye mukama bampeera nnyo omukisa kale watu webale gwanyumiddwa era noyigamu nga nze mukama akuwa omukisa ngenda kusaba kasharing okaweko mukwano gwo ate tewerabira subscribing alina comment osobola omukubeerako ku namba y'essimu kyesibuuzizza n'akikuddamu ye waali oba n'ensonga endala nnyingi oba olina otategedde ng'agayomba sitiri omukubira omukala kati eyeweza omumba gwe bazikuba omusoga akubadde wagwe baddikuba so olwaleero katukome wano eno stori zaffe nnyingi zikyajja bakama bange tusinkane mu mboozi eddako mukama katonda omulungi abatukuumire bye bye. Export TV to the world.